Shamivu amakoko kati nga tewana bazaala nga tukubalaga fe twatambulanga kuva Kamocha paka kujeja Sinasi enansana kujenina by the way our bossing vampigi ekitege ono yasoko kujja yasoko kubalaga lwe yasoko kuyimba nze gwe yatukira ku Tulman namulete wange kuba Tulman nze na limba twalaawo ka Firebase tena tandika naye nga tuli nina akatabo muwandika ninga buli ayewandisa mujjako ebitabo ani yali amujjako man kebo nayagala kwisimbawo mityana so kati ono yajja nga si amoti yali mukubi waraga ona ina talent nga ina n'ekikapu ngo vampigi nenga mbuluga ya vampigi tewakukyukamu munnange bugi bwati byali afaanana ngera atambulanga akaze ono akula yadda buto kati ajja kutuuka ndooza mu 60 oba mu 70 nga yenkana nga nubi nga yenkana ngoma kakati ebiseera ebyo nga tambulanga omuzeyi ne bamuwa microphone oli bugayi naye tukkirize n'abantu abatali bawano bayimbe ne bamuwa microphone yali atuse mama since then later on naingira comedy nasanga mama we Shamimu nibaita through so much there you are kati gwe mbadde nkugamba nti if you ever doubt yourself kubanga mu art otuuka nogamba babyenkwala kiri kyanyuma wasinya wakabi so if you ever reach that time and you doubt yourself just remember whose daughter you are omanye andi muwala wa Moti that legendary talented man kitegeza talent yomweri. But talent is not enough because you cannot clap with one hand. You can't so kutusiza naye oyina okwongerako ebintu ebirala nga training nga discipline nga biki tebala ne mu generation ya olaba ba artist abamunoga mwana nayimba bulungi nono katono kyeki mufulo wenjawulo kyono abadde discipline ate abantu abalina talent balinga fuso bbiri wekitegere twasigala obana in fact sife twali tusinga okuba talented abantu abamu bali batambula bali mawanga ganjawulo gibali eyo Titan takuba kukuli jento kukuli na masanga bungereza omusanga bugekiri Titan nida aba takuba wali yatya himba Titan amkolere nyimba wa wasiliva yes Titan takuba Stream of Life Choir nga 15 December yakuletedde lukusuta live in concert ku Sheraton Gardens. Abana bakedde sigende school begulidde linnya bakubidde obuyimba obuliko kano kakuba kano kayeterebo fena ku Sheraton Gardens nga 15 December okuyingira tiketi za alebane za mitwalo 3 VIP alebane za mitwalo 8 ate meza ya milioni 2.5 emitwalo 5 abanayingira ku mulyango emitwalo 10 VIP yiga stabili 5 stanya hashi ogoberera endagiriro olondeko lukusuta live concert nga werekeddwa kabayimbi bonna mikwano gyabwe nga biwagiddwa Sanyuka TV NBS Plus ne Afro Mobile. Ajikuta Sabalungamya taata ow'ensonga yangu yako sirina budde jawaka janja jiri ati ngoje na busungu anti njagala kubalungamiza ennyukuta zonna eziri mu alphabetical order nekyezitegeeza omwaka guno otyo kati tandika ne eno enfuuka ya luno masavu bya ddala B buli anajjanga 3 December mukama amuwa omukisa C si buli kivulu kiba ne vibe ng'enfuuka D gira 15 ogateeka 15 wez'omutwalo weesogga enfuuka inange sinagimanya etugibuuke F ffenna buli omu 3 December tuli mu nfuuka G gwatajja simanyi ky'olinnyonnyola jjajja Godi H ekigenda okuba mu nfuuka ya luno masavu gennyini I ayinza okukitegeera yoyo yekka agenda okujja J jangu tukube endongo gy'otagenda kuddamu kulaba K ku guno omulundi birala mu baaba
Ero. Labuno byambuuza alinga atakimanyi nti mwanyi terimba. Emu. Make sure nti mujja bangi tujjuze olubiri baba. Eni. Netiwaka erabika ekyankala nyegenda kunnanka neddako mpulire. O. Onjagaza ki ebisigaddeyo genda naawe byekeberere nga waakajanja.